Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Abasiibi abaddu ba Allah abalungi, tugenda maaso ne programu yaffe eya hadithi ezikwata okusiiba omwezi gwa Ramadan. Leero nno tugenda kwogera ku kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala eyateekawo okusiiba nga kuva ku ntandikwa nno ey'okusiiba nga bwe twabagamba kyali nti kasita omuntu weebaka nga tosiibulukuse, olwo kitegeeza tojja kuliira ddala paka nga olunaku olulala lutuuse ate enjuba neegwa. Kaakati ne mu kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala n'alaba nga kyali kitukalubiriza n'atuddiramu okusiiba ne kufuuka nga kwa kiro kwokka, neeruli nga n'omusajja tabeera na mukyala w'ekiro mu Ramadan yonna. Allah bw'atyo bwe yalaba nga kibakalubiriza basahaba n'akendeezaamu. Kaakati wanagamba thumma atimmu siyama ila layl, nti mujjuze okusiiba okuva emmambya bwesala paka enjuba bwegwa. Naye waliwo abantu abamu ayinza okulowooza nti eddiini nnyingi, obudde bw'okusiibulukuka ne butuuka n'agamba nze amaanyi nkyagalina, obanga alowooza kijja mwongera empeera. Ekyo tekiriiyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakulagira kusiibulukuka mangu, kyekirimu empeera ennyingi, ate n'agaana okuyunga okusiiba. Mu hadithi ya Abdullah ibn Umar agamba naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisal, nabbi yagaana omuntu okuyunga obuyunzi n'osiiba obudde bw'okusiibuluka ne butuuka nogaa nti kanyunge. Basahaba ne bamugamba nti nno innaka tuwasilu, naye nga ggwe oluusi oyunga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba inni lastu mithlakum, nze siringa mmwe, inni ut'amu wa usqa, nze ne mba siridde Katonda andiisa era nanywesa. Kale bwatyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akigaanira ddala era naga iyyakum wal wisal, mbagaana okuyunga. N'akiddamu emirundi ebiri, era bwe bamugamba nti oyunga ggwe oyunga, n'abagamba nti Katonda andiisa era nywesa, naye emirimu mukole gye musobola. Kale tolina kwekaluubiriza ddiini. Hadithi zonna nnyingi nga zikakasa ekyo nti omusiibi yangu osiibulukuke mu kiseera ky'okusiibulukuka, ate ne zikubiriza ne matumbi budde oli eddaaku nga bwe bujjuvu bw'okusiibako okulimu empeera enzijuvu biidhinillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.